This is Inside Out. Alright, omulabi waffe omulungi nkwaniriza ku The Inside Out. Nange Simon Muyanga Lutaya ku mukutu gwaffe. Mwebala okugoberera byemugoberera ate n'obubaka bwe muddamu tubuwulira. N'enkyaliro ate nina Dr. Frank Bulima Nabwiso yaliko omubaka wa Paalamenti ate era munnabyabufuzi. Njala kutula butereevu eri Dr. Frank Nabwiso. Dr. Gwenge yaliko mu Paalamenti nga tumalako omwaka ono gwa 2023 nkubira tooki mu nkola ya Paalamenti eye-11. Nze nali mu Paalamenti ey'omusanvu ng'akiikirira Kagoma County. Olw'okuba nali mmanyi nti ndi mukiise w'e Kagoma, nina okukola ebintu ebiyamba omuntu w'e Kagoma directly. Saagenda mu Paalamenti kwejalabya, kunoonya ssente na kugezaako okudduka mu bwavu. Omanyi okudduka mu bwavu kwega nti ng'otuuse mu kifo omuli ensimbi n'ogaa nti wano saagala kuvaawo. Sivaawo nga sivudde mu bwavu. So bwe nali omubaka Paalamenti nateeka nnyo essira ku bintu ebiyamba omuntu wa bulijjo, ekisookera ddala education. Ekirala nenta nnyo essira ku by'obulimi, era ne tukolawo ne pulaani y'essaza eryo okubanga etegeka n'emyoleko gyayo to promote farming ebyobulimi nga tulina sectors: ebirime, ebyobulunzi, ebyokulunda enjuki, ebyokulunda enkoko. These sectors nga bwe ziri n'ebibiina ne groups bwe ziri n'abamanaginga n'abagenda okutraininga ne kyetwanditutte nga model farms ez'omu byalo abantu ba bulijjo bwe basobola okuŋŋaanira. So ebyo bye nagezaako okukola, era nsibambi oyo mugenzi nsibambi yalusoma nanga nti otuwabudde otugambye nti Paalamenti ekyusizza emirimu gyayo. Emirimu gya Paalamenti kukola mateeka, yes, kwekenneenya ensimbi gye z'omuwi w'omusolo bwe zikozesebwamu, kituufu, okulaba nti government is accountable, kwegamba evaayo efa ku bantu baayo. Yes. N'okuleeta ebiteeso ebyongera okulaga nti Paalamenti efaayo ku bantu baayo. So nga nina kuteekamu n'ebibuuzo buli kiseera. Ate bw'otaba tomanyi Luzungu ogende wa clerk to Paalamenti n'omugamba nti njagala kubuuza bwenti ne bakuwandiikira ekibuuzo. So neŋŋamba nti Paalamenti ya Uganda yali etandise okukyuka nga kirowoozebwa nti ate bammemba ba Paalamenti be balina obuyinza n'okukulankulanya kwegamba ebitundu byabwe, responsibility eyo nga teyita mu local government nga bo balina okufuna ensimbi ezaabwe ate batandika okukola development projects. Yes. Nakiwoninga ate nga si mulimu gwa Paalamenti. Wakati constituency oluguudo tulusaba MP, ambulance yeddwaliro tugisaba MP, school fees tuzisaba MP,
obujjanjabi tubusaba MP, emmere tugisaba MP, era nabo babikola nona nti nagabira abegundi akawunga, nagabidde bano ebijanjaalo. Buli afudde olina okutwalayo amabugo, ensawo ya posho, akawunga n'omuceere n'ebijanjaalo. Ekyo kikyamu? Si kikyamu. Omukulembeze si kikyamu okukikola, naye member of parliament tayinza kuba na busobozi kukola bintu ebyo equitably. So tugenze okulaba nga parliament zigenda zikyuka. Kaakati eno parliament eno eye-11 beteeseeko emigugu gye batasobola. Buli member wa parliament ayagala kutambulako yakole benchmarking. Agendeko ebweru ku benchmarking. Benchmarking kwegamba ogenda oyige ogerageranye bwe mukikola wano nabali bwe bakikola. Nga bagendera ku nsimbi za muli wa musolo. Singa bakikola nga sente ezo ziva mu bennyini, naye bamemba ba parliament abasinga obungi nga tebatambulangako. So Uganda yokka gy'amanyi. So benchmarking nekifuuka ekintu ekyenjawulo nga tekiri mu mugaso. Parliament eno zatandikira ku parliament eri 10. Tugenze okulira ti bamembala gyabwe giri kati mu miliyoni nga 3 buli mwezi. Ego wali mu parliament nga mufuna mmeka? Balinga nti bwesobezi badde bulijjo. No, about 5 millions. Yeah. In parliament? Yes. Mwali miliyoni nga 5 ey'omusanvu. So ey'omunana ey'omwenda n'ey'ekkumi zongeza paka ku 30, more than 30. Oyogera ku sente ez'omusala nga waliwo 10 kye babawa nti kino 10 buli omu afuna 10 atuyisize supplementary budget. Sooka oleke tonaba kutuuka eyo. N'emmere nga balina okugulira ekyemisana. This parliament. Ogenze mu parliament buli lw'otuula nabo ne bakuwa allowance olw'okutuula. Yes. Sitting allowance. Eyo si parliament. Eyo si parliament bw'ogerageranya ne parliament ebweru. Okuwa omubaka omusaala ne tumuwa caayi ne tumugulira ekyemisana ne tumuwa emmotoka ne tumuwa amafuta ne tumuwa obujjanjabi, mbadde nti tuba tumwanguyiza emirimu gy'okutuweereza ebirowoozo bive ku biri ebyo byonna ateeke concentration okuweereza ffe abaamulonda. Kiina buzibu The more money you have, the more you want. Buli lw'ofuna ssente eziwerako kiba kigamba nti olina okufuna endala. Ssente ezo zicreating a need for more money. Singa wali osomyeko ndowooza wasoma omusajja omu Russia yatuwandiikira ekitabo n'atugamba nti omuntu yeetaaga ettaka lyenkanawo bungi. How much land does one need? Yes. Omuntu yeetaaga ettaka lyenkanawo bungi. Kaakati n'atuwa story. Omusajja yayagalanga ennyo ettaka ne bamugamba nti jangu mu Soviet Union. N'agenda nga bagenda okumuwa ettaka. Nakkirizaganya ne mukama we nti kati kyojja okukola keera wano ku makya otambule buli wonootuuka olage nti oteeka akabonero nti otuuseewo naye okomewo ku ssaawa 12 otulage ettaka ly'olambudde ly'olyagala obungi. Kakati omusajja kye yakola ng'atambula atuuka awantu adduka watuuka kananka kano naye bakasozi akalala n'adduka mbira akatuuka obaamuga nti buli woonaatuuka wanaakuweebwa. Ssaawa 9 n'ajjukira nti alina okukomawo and he had covered 15 miles.
only n'akomawo ng'adduka bw'atuukira ku ssaawa 12 ng'ali exhausted n'agwa wansi ekigo ky'amaanyi n'afiirawo ne bamutwala mu ntaana ya fuuti 3.6 mbwe eryo ly'ettaka lye tusinga okwagala. How much land does one need? Yalambula kilomita miles 15 n'akomawo ng'akooye n'afa n'aziikibwa ku 3/6 and that's the land he needed. Only where to be buried. Balowooza nti mu Uganda bw'otofuna ssente kati togenda kufuna ndala. It is as if kiringa Uganda egenda okukoma enkya. So buli yalaga nti funa ekikumala toliddamu kufuna. Kyotegeeza nti buli azituukako ayagala afune ezimumala ayinza obutaddamu kufuna. Ate ne babagamba kati tugenda okutwala ettaka ekiteeso kino mugende mubuuze ku bantu ne babawa ssente empitirivu. That is direct bribery. Direct bribery? Oh, I thought it is sufficient facilitation. Why do you call it bribery? Buli member of parliament mu allowances ze bamuteekera bamuwa trips 2 buli mwezi. Ffe bwe batugambanga nga batuwa allowance nti ojja genda mu constituency yo at least emirundi emeka 2 mu mwezi ne bakuwa allowance eya fuel anakutambuza. Kaka ekyo kimakinga sense. Naye bw'ogaa nti kati tugenda kuyisa age limit tukugijja mu constitution, kale buli member of parliament omuwadde ssente bwe ziti mu millions. Ekyo oba ogambye bugambe nti mugende mukole omulimu guno mugunkolere mujje muyise ekiteeso. Kifaananako n'etteeka limu lye nasomako edda mu Buganda, I think mu 1955 lyali ligamba nti omusajja bw'anaasiŋŋaanibwanga ng'aweese omukazi ataliwe ku kagaali anaakwatibwanga n'atwalibwa mu mbuga n'awozesebwa omusango ne gumusinga. Bw'anaasangibwanga ng'aweese omukazi ku kagaali atali wuwe anaavunaanibwanga n'atwalibwa mu mbuga z'amateeka n'awozesebwa omusango ne gumusinga. Why do they have to say ne gumusinga? Kitegeeza tumulekeddeyo omukisa gwa kuwoza. Already omaze nga ne gumusinga. So siga nti anaavunaanibwanga ne yennyonnyolako. Already okonkuliza anaavunaanibwanga ne gumusinga. So there is no purpose of kumutwala. Yes, kakati bw'owa member of parliament millioni 2 oba 3 tegenda obuuze ku bantu obabuuze etteeka lino okugjawo age limit otuleetere report oba omugambye nti gendayo olabe ebyo naye bw'otuuka mu parliament olina kukkiriza. Which means the consultation does not make sense. Doesn't make sense. So parliaments zigenze nga parliament za Uganda kuva mu y'omunaana zigenze nga zisuuka nnyo, ate ababaka ne bakkiriza okwongera namba ya bamemba parliament bamembers parliament. Fe twali around 300 ndowooza nzijjukira bulungi twali around 300. Kaakati tulina bamemba parliament 529. Ate tulowooza nti parliament enaddako kubanga chamber zigaziyiziddwa eyinza okuweza 506 around there between 500 and 600, which is good for the people because we are bringing services closer to the people.
mwami muyange bwe tulowooza buli muntu abenga empya muli kumpi. naye katusooke twogere ku numbers. Olukiiko lwa Canada Parliament lulimu ababaka 335. Canada nsi nene nnyo. Olukiiko lwa America USA Congress erimu ababaka 487. Kenya ne Tanzania balina fewer numbers. Lwaki Uganda ekola ebintu bino byonna? Twala ekyokulabirako ekirala. Ogenda n'olaba ka district kamu naye nga mulimu omubaka wa Parliament omusajja noga nti ate muteeka okubeeramu woman member of Parliament nti onomubeeremu ne member of Parliament naye nga bakiikirira ekifo kyekimu district. Yes. Kaakati amagezi agali mu ekyo sigalaba. Ndowooza amagezi agalimu ga nti tuleete abakyala bangi mu Parliament bawagire government era nga bakyali ku kiri mukiyita muti ekyo affirmative action. Yes. Naye ate nga affirmative action eyinza okuba nga teyeetaagibwa kubanga we have brilliant women and men who can abasobola okudebatinga kwegera ne bagenda mu nsiike ne balondebwa ne bajja mu Parliament. So Parliament zino ezibaddewo nga zongedde okusaasaanya ensimbi z'omuwi wa musolo mu ngeri embi ennyo. Ne ba ministers ne kibanga kyetaagisa n'okwongera ne ba ministers. Kakati ne tubeera ne ba ministers 82. Buli minister ng'alina okufuna mmotoka, alina police escort mu maaso, alina n'emmotoka emuwerekera okuva emabega kubanga minister ebintu ebyo byonna ebyo byonoona ssente za muwi wa musolo because tebivaamu economic gundi benefits. Tewali economic benefits mu ebyo ebyokuwa abantu ba member Parliament ssente zenkanaawo, ebyokugaziya Parliament, ebyokubagulira mmotoka. Nze ssebo mu Parliament ey'omusango nze neegulira kammotoka ke nakozesanga ka Suzuki. Weegulira akako. Gavumenti yabawanga ba MP yabawanga mmotoka mwazigulanga ku musaala gwammwe naye tikyabakalubiza. Is that what you'd want to be maintained? Would you support that? Wandikiwagidde nti MP yeegulirenga mmotoka? Yes. Why not? Ku musaala gwe? Yes. Kati nze omwana juzi yangulira mmotoka. Mwana wange nampa mmotoka ya $335,000. It is a good. Kaakati lwaki member of Parliament afuna omusaala guli n'allowances era omugulira mmotoka ng'ate akola mu ka municipality? Saagala kanneme kozesa kankozesa example z'ebusoga. Iganga singa gwe MP w'Iganga omala ennaku mmeka okutambula Iganga? Olunaku lumu oba ogimazeeko. Waliwo omusajja yali yeesimbyewo Iganga akolera campaign bamutwalira mu Wirubalo. Yafuna n'abasajja bano ba Kanyama ne bamusindika mu Wirubalo ng'akola campaign n'amalako olunaku
bagenda okuggwako gaiganga agimaze kakati oyagala motoka ya million 3 for what? Waliwo municipality eya Bugiri. Soogera ku ba member of parliament. Yes, we are looking at the region. Yes, it's not their problem. Ne waliwo obo municipalities obo bwe batonzeewo nga to go and see your people tojja kola nanka ngendo mpanvu 5 within 5 a radius of 5 kilometers oba omazeeko constituency yo. Kaakati bamemba okulowooza nti babanjibwa ebintu abantu n'olwekyo babongere sente zandiyise mu local government ne zigibwayo. So decentralization through districts oba ogikubyemu ebiraaka kubanga omubaka bwaga nti alina okugula ambulance to give an example. Ababaka abamu registration card esigala mu mannya ge. Yes, bwekiri. Ambulance ya constituency nengeri manya ga mubaka. Ambulance ya district eri manya ga mubaka. So bwaba avuddemu irusel agenda nayo. Kakati ate n'oleeta omubaka omulala naye n'agifuna. Politics wa Uganda oyo nze ndaba nti wakyana kito. So parliament ende ye-11 bw'oba ogitunulira mu nkola ey'emirimu wandigireetinze otya? Nze ndaba amawulire gensoma bulijjo balwetinga abantu they are not doing very well. Kakati e Busoga, I'm not criticizing Busoga directly. Naye tulina MPs 44. Naye aboogera mu parliament bameka? Kubanga ku opposition side kuno omuntu ali most active. Somehow speaker ndowooza amwagala nnyo, so buli lwayimuka amukiriza n'ayogera. Naye MPs abalala bawulirako wala. Not only in Busoga, but let's look at the side you belong to. Yonga opposition. Let us now, because emiruye ekisinga gye mbadde nkabringa parliament, ab'oludda luno oluvuganya government batannyo okuba ab'omuzinzi, boogera nnyo, bazitowa nnyo. In fact, batera okubrivinga parliament. Opposition eriwo kati mu parliament eyambye okuteeka government ku nninga okugikankanya okulaba nti parliament ewulirwa. Sinnaba kuba bakiteeso ky'amaanyi ekivudde mu opposition okugikankanya. Ebibuuzo byendowooza oba ebintu ebibiri bye bandikoze awo tulobe tulyoke tulabe oba parliament ekankana kwe kuleeta ekiteeso, ebiteeso 3: okuzzaawo presidential term limits ne age limits mu constitution, okujja obuyinza president okumujjako obuyinza obw'okulonda abalamuzi n'olw'okulonda electoral commission. And then okugaana supplementary. Kizibu kye mu supplementary Nabwiso. Wavudde eka ng'osuubira nti emitwalo 2 gikumala. Bw'otuuse mu kkubo n'osanga nga jjaamu mungi. We wasuubidde okukozesa taxi n'okwata booda sente zeeyongera n'okubireeko omukyala nti owange nafulumye n'ebiri nekebera emabega wa kapiro onyongereyo omutwalo ku mobile money nga gyeziri mu piro.
yes nga bwe zitabaawo n'omugamba akwewolere akuweereze bw'abanga tasobola kwewola because sente zino tezaali ku budget. Bano ba chief planners bonna n'abaleeta budget eba ekola mulimu ki? Wa budget ekutegeeza engeri gy'ogenda okukozesaamu sente. Naye bu budget bw'eba nga yakakolako n'emyezi tegiwera 3 oba 4 n'ogaa nti ate oyagala supplementary. That means tomanyi byakupulaninga ebya budget biveewo. Tubeere na muntu mulamu omu yekka alagira nti kati sente zigende bwe ziti. Muleme kuteganya bantu na budget. That is my position. Tubiveeko. Tubeere n'omuntu mulala omu nannyini nsi ya Uganda akozese sente nga bw'azaagala. Kina gikitwale ensi yaffe teegwe bugu. Naye ensi yammwe yagwa dda. Bw'ogiraba bw'otyo ensonga Uganda nti yagwa. Uganda yagwa ki? Obungi bw'amasanze ge tufulumya bweyongedde. Obungi bw'amasomero bweyongedde. Nogambye bano abaana bafuluma mu yunivasite emitwalo 5 half a million beeyongedde. Ensi eba egudde. Twagala abantu bali productive. Twagala amasannyalaze ago. Waliwo ebitundu ebitali mu masannyalaze nga basobola okugakozesa ku bbeeyi ensaamusaamu. Twagala quality of education nga eyamba okuggyayo talents z'abantu and a boosting economy. N'olwekyo bw'obanga oyogera ku Minister of Education naki akule kwegamba abeere ne conferences ne ba vice chancellors. Waba vice chancellors be bali in charge of producing manpower from universities. Ekyo wali okiwuliddeko mu Uganda. So how do you know whether you are giving quality education? Quality education eyo producinga ki ekiri qualitative era ekiyamba economy to grow. So nsigala nkubuuza ani asse Paalamenti, ani aginafuyiza, ani agiremesezza okukola? Who would we blame for this? Bantu babiri oba basatu. Asooka ye president. Again? Yeah, president tayagala Paalamenti y'amaanyi. Yes, that's why he agrees to expand it. Omujjuzo buli ogukola reducing quality. That is one. But speakers tebategeera nti the speakers of Parliament of Uganda. Parliament ya Uganda mulimu ne opposition. Mulimu ne members of government. Government eyinza okubanga ekintu kigonze wrong netategeera. Therefore, na speaker ne encouraging bano bulijjo okuleeta alternative policies. That's what a good speaker will do. So the president, the speakers, ugambye bantu basatu, who else to blame? Oh, leader of opposition. And the opposition parties themselves. Nabo tebakoze kimala. Nabo bwe bituuka ku bintu bino ebya ssente n'okufuna allowances. Bo teboogerayo. Nandyagadde okuwulira nga bamemba ba Parliament bafuluma mu Parliament ne bagamba nti tufulumyemu because State House is asking esabye ssente endala naye tetulaba tetugasa
era tezaali mu budget ne bafuluma olw'ekyo ne bagaana okuteesa. The Inside Out ne Professor Frank Nabwiso, former member of Parliament owa Kagoma County, bwetyo bwayogede ku Parliament nga bwagiraba nga tumalako omwaka guno. Simply in a few statements in English, why is the question of homosexuality a doggy subject in Uganda? Gwe wafuna omusomo gubeerako ebweru, but wa impression nti buli abeera ebweru aba ne soft spot ku kintu ky'ebisiyaga. What is it about? Ogambye ekyogere mu Luzungu ekyebisiyaga? Ndowooza kankyogere mu Luganda. Ebisiyaga biri unnatural. Katonda teyayagala muntu nti omusajja awase musajja munne. Ebintu ebiri natural ebyo tubisanga mu bantu b'ebweru. Nze eyasoma ennyo ebya family planning, including reproductive health, najja nasoma ebitabo ebiwerako. Mu Amerika nga abantu bakola n'ebipiira, n'akifuuwamu muka ne kizimbulukuka nga kiringa omukazi, n'atandika okukola ebintu bye bayagala okutuusa bwatuuka ku climax. Nga yeewala okusula n'omukazi n'akola ekiringa omukazi. Yes. Olumala ekyo n'akiteeka mu briefcase, agenze ku another conference. Tebalina time y'abakazi. Now, ebintu ebyekika ebyo tebiyamba ggwanga lyaffe. Nibisevinga obudde. Tego nti yasevinza obudde. Ate obudde bw'abakazi batutawaanya. Ogamba kino bakuzza mu bino. Era nawe ndikale ng'okola ekintu kyo kiringa mukazi ng'opika ekyo ng'otambula. What's wrong with that? Why should somebody not do that? First of all, abatagabye lubuto, tagabye bulwadde. Nze ndowooza nti abazungu bakyama bagenda mu bintu birala. Ate baagala nnyo Africa ekole ebyo kubanga baagala kugamba nti be bakontrolinga brains zaffe. So baagala naffe tubikole. Ate tebakubuulira reason why they do those things. Kyo kimanyiddwa nti mu bintu ebikwata ku mukazi okwegatta n'omusajja, abantu abo ab'ebweru tebabadde na maanyi mangi, byetaaga mukalakasa. Beetaaga bwemmumba bibakaluubiriza. Singa bannaffe abakola herbal medicine mutuula ku balukwago baani abo be bandigenze ne bayamba abazungu, because ndeka nkubuulire nze nabisoma nnyo mu family planning, nasoma nnyo origins za racism. Ekireeta racism kiki? Kiva ku fear of the white man against the black race. Nti the black race will overtake the white race mu bintu bingi. N'olwekyo ffe Abafrika tetwetaaga bintu ebyo. Ate ne babiteekamu ensimbi. Okakasa babiteekamu ensimbi? Ensimbi ezo muzogera nze nga sizirabangako. Baziteeka wa? Agenda obuuze abaategeka nyegenyege. Mu Busoga okuleeta nyegenyege ng'Abasegwa kibasinga okwetaaga. Naffe twalowooza nti mukaaba bwavu, nti bannaffe abakaaba obwavu nga balina ezikyakalako mu nyegenyege.
bagamba okujjako ababodaboda n'abakuba chapati naye sente meka ze baafuna mu kintu ekyo. If you counted n'ogezaako okubuuza abaali involved mu bizinesi baafuna sente meka ezibasobola okubajja mu bwavu. It is abantu abakola ebintu ebyo, some of them basufferinga from hallucinations, inferiority complex, bintu bingi nnyo, psychological issues zesaagala gendamu. So was the anti-homosexuality law good for Uganda? Nze ndowooza nti yes, anti-homosexuality bill bwebanga bagireeta bagikola nga eri based on natural instincts of human beings and God's direction, kubanga abaprotestant, Catholic, Muslims, even born again Christians, they think that family life is important, and family life yeyamba okuyimirizaawo eggwanga obutaba nabutali butebenkebe. Naye abazungu ne bainsistinga nti amateeka ago makakali, and they are saying that they will withdraw, they are threatening to withdraw the money, aid which they have given us. I don't know whether they have started. Nze ndowooza nti abazungu bwe bakola ekyo baba batukaka tukwate empisa zaabwe, which is not good for this country. Inside Out ne Dr. Frank Nabwiso. Dr. Frank Nabwiso, owekitiibwa Bobi Wine akulembera National Unity Platform abadde aliko envumbe y'emyaka 10 obutalinya mu Bungereza, kuba yayimba oluyimba ng'akyali mwana tunaga nti abantu abakola ebyo basaana kwokebwa bwokebwa. Juzi bazze mu nti ebyo nabyogera ndi muto bwenkuze nemanya nti ng'omukulembeze obeera w'abantu bonna, toyinzaga nti kati abanywa omwenge mubookye abatanywa benjagala, obeera balanced, bonna obeera obaagala. Nanti so nayogedde bye nayogedde kubanga ng'omuntu omukulu ate omukulembeze saagala basiyazi naye ate bwe babaawo siyinza kukkiriza ababatte, and is been condemned by the Ugandan population. What's your view? Ntera nnyo okulagala abakulembeze okukonsultinga ng'ogenda okukola statement ku kintu ekikulu era ng'okimanyi nga kiri very controversial. Nkyagala nnyo omuze ogw'abakulembeze okwemanyiza okukonsultinga naki, kuba oyinza okubaga nti sijja kubaddamu, nja kubaddamu at an appropriate time, n'okizimbira ne ku democracy, kwegana okiteeka ku democracy in every country and good governance. Certainly, abantu kati batandise okutya nti naye ye mwennyini mutiitiizi that is cowing down, nti mutiitiizi atya okuyimirira ku magulu g'abiri. So that is why there should always be consultation to a major issue. Would you fault him for his statement as a leader, considering that he was in Britain? He's simply recovering from a 10-year
travel restriction to that country. He is the leader of a major political party in Uganda, but also a friend of the British, also recognizing that within Britain, many Ugandans live under that environment that is a bit soft on homosexuality, even when they are not homosexual. And in the USA. And in the USA. Would you fault him for those statements, considering the circumstances I've explained? Nze nandigambye nti yayanguyiriza. Yayanguyiriza. Yandisoose ate statement eyo yeetaaga a well prepared researched paper. Newaga nti muna Uganda, this is what has happened, this is what happened. Fenge ekibiina kuba yayogedde nga wanupu. In a way. Not just an individual. Abanga alingaga nti kati eno ye police ya Nupu. But akimanyi bulungi nti a number of people abeera mu Nupu wadde mwenaale mubangi tebaagala bisiyazi. So bw'agamba nti aba agamba nti bw'anaabeera leader president wa Uganda, abasiyazi bajja kubanga bagira ki bakontinuga tukamuhira. Naye agamba waliwo nakando kenjaloga nti etteeka lino Uganda okulireeta teryali lya kulwanyisa kisiyaga, lyaliko eddobo ly'ebyobufuzi nga lyagala kukozesebwa kunyigiriza bannabyabufuzi ab'oludda oluvuganya gavumenti. Do you agree? Nga libanyigiriza bati kulikozesa olw'endowooza nti oba oli ab'oludda oluvuganya gavumenti bafuna obuyambi mu mawanga agawagira ebisiyaga, nti bw'oyisa ebisiyaga amawanga gali gajja kunyiiga galekerawo okuwagira kino, okuwagira ebina by'obufuzi wano. That's again kyengamba weetaagamu ka consultation and preferably n'ebibiina ebirala opposition. Bw'obanga etteeka lyagala okunyigiriza opposition, I think kiba better okuleeta ne banno noga nti bannange tukole ki ku nsonga eno fenga opposition, because njagala nnyo that consultation. Omuntu wa bulijjo tayinza kukkiriza nti ebisiyaga biri useful to this country. Bwe mbanga sente za bisiyaga, example, if you bw'obanga osiŋŋaanye n'omuntu asabiriza sente ku street n'omugamba nti nja kuwa sente naye nga mmaze kukufuuyira kufuuyisa omusulo, kumufuuyira musulo gwo, ali ku street ayagala nga nja kuwa sente nemala kufuuyira musulo. Omuntu oyo alina dignity which bw'abakkiriza abatakyayina sente ogenda ozimuwanga olaba nti ziba zimumazeemu nnyo. alina right okugamba nti wadde ndi mwavu kino kankireke, kano kankireke. So bwe tubanga we are beggars for money, tukkiriza ebikolwa ebifaanana bwe bityo, it means we don't respect ourselves. As a scholar, we have something we call a global culture because we are a global village. One of the tenets of a global culture is freedom, nothing but total freedom. This freedom means that let Nabwiso do what he feels right, but also respect what Muyanga does. That the way you do things, not the way I do my things, but you respect each other. This is what
America, Britain, the Western world is saying, you have your natural sex orientation. But there is also this other one. We respect that one. You can also respect this one so that you don't condemn these people to death. Now we say, no, we cannot condemn every sexual act to death. That the rapist should be hanged. The homosexuals should be hanged. The defiler should be hanged. It's not sustainable. Well, tetunaba kulaba misango zije mu court. So we cannot say much about it. N'ekyengamba nti Abafrika bateekwa okuba respected for their positions regarding their culture. Bw'oba toyagala gendayo, don't go there. If don't come, kwega ntongamba nti freedom yo to promote homosexuality ogifuna mu America ne mu Canada, and because the world is one global village, kakati genda ne mu Uganda okole kyekimu, even when you are not a citizen. So the culture y'omu Africa should be respected. Nabo batu respectingeko ku byaffe bye tukola. Ffe nga tu respectinga ebyabwe. So it's the first time you have agreed with Mr. Museveni. On that one, you agree with Mr. Museveni that there should be a law against it. Yes, I agree with Museveni. But I don't want him to go further and pretend that he doesn't titayagala assistance from yourself. That's what I was going to ask you. That's what I was going to ask you. Yes. Is our strong stance against LGBTQ sustainable? Because we are speaking strong. Yes. Can we sustain it? Yeah. Tulina okutryinga. In the face of our economic vulnerability twagyeteekamu. President Museveni akimanyi bulungi nti private sector-led economy eyongedde okuba bali power n'okuleeta n'ebintu ebyo. It is kiri mu package yaabwe. So bw'obanga okkirizanga eyo ye package y'abali gwekola kino ekikyo, you strengthen, kwegamba gezaako okuyamba abantu bo basituke mu byenfuna. Oh. Yes. So you want to link the fact that we have surrendered our economy to the foreigners, to these links, that perhaps in the package they bring as foreign investors here, some of these things come. Yes. He who pays the piper sets that tune. Omuntu bw'aba omugambye nnyimbiramu oluyimba nja kuba ssente n'atandikaawo ogenze onkyawo olinsanga mu ddiiro ng'alungolodde, then you say the inside out. Dr. Frank Nabwiso, we want to conclude today. Dr. Frank Nabwiso, I have heard that you are Mboli Muyimbi. Yes, I sing, yes. Oyimba? Really? Yeah, I do. It's rare for yes. Munabi afuzo kuba oli muyimbi ku ddala ki, omutendesi w'omuyimbi, omuyizi wa zino? Nali choir master, but I'm also a singer. Ate njagala nnyo. Music erina kyenkolera as a person. Kwegamba inspiring nnyo. Tyoyimba oli muyimbi mulungi. Bwe mpulira music and I sing it, I feel inspired to do other things. Mpaamu akapera. Mpaamu akapera. Tera okuyimba campaign as we go to manye nti season eno mpaddemu akapera. Nyimba enjatulo ojimbe ine nyimba nyingi oba waliwo n'ennyimba ezaba muyimbi kyasinga okuyimbira obulungi mu nsi. Is your best artist?
musician. Nze abayimbi bensinga okwagala ye Kibalama Group. Kibalama Group. Kibalama Group ya Escatos Brides. Escatos Brides. Mbagala nnyo. Beba tuline banja fena. Is that the same group? Yes, that is the same group. Okay. Tuline banja fena ya kwagalana. Kyekirabo Katonda kyawafa abantu. Okwagalana kyokka kyekitugatta. Kyekiraga nti Katonda akola. Nenjagala nnyo ennyimba era njagala kwegamba nekyono mu Obote's government yasooka eyateekawo Heartbeat of Africa. Heartbeat of Africa. Neesoloza amazina gabana Uganda n'ennyimba. Nakyagala nnyo. Njagala omuntu w'Ebugisu agenda ayimbe mu Bakiga. Abakiga to appreciate. Njagala w'Ebugisu appreciating Kikiga dances. Njagala, for example, Okot Bitek bwe yali Makerere yatuyigirizanga nnyo ennyimba ez'ekikyoli. Chana chana wilobo mumia, chana chana wilobo mumia, ati mamo angama konya, ati mamo angama konya, chana wilobo mumia. Atize sifunye. Sira chetegede. Chana oboloyo boya. Chana wilobo mumia. Chana wilobo mumia. Chana muwala wilobo mumia. I love you so much. That's what it means. Yes. Chana chana wilobo mumia. Chana chana wilobo mumia. Yes. Njagala mpulira akayimba katugambe. Enjure hinda negwa hamurambi. Enjure hinda negwa hamurambi. Enjure hinda negwa hamurambi. Kuba etonya buli wantu. Ehinda no mu lusozi. Ehinda negwa mwankole. Ehinda negwa mu busoga. Ehinda negwa. Enjura. Debanyankole kole enkuba enjura. Enjura. Oh Jesus. Oh, the South African Lesotho song composed by Professor Muhapirwaya in 1947 says, Una leki Jerusalem, haye maseru sesi jamitalani, ribu wafela hasili kunu tu. Hotela maseruki, hotela lamu, no. The sweetest. That is now in what? Luzulu? Sesotho. Yes. How did you learn all these words? Yes, I mean, when I was conducting or heading a choir, because they add to African personality. Nze bwengenda mu bazungu njagala nembalaga nti yes, there is beauty in African songs. Nabo baagale music yaffe. Kati oyimbi ezesimanyi njagala tuyimbeko nange olwemmanyi. Onyimbireko olwemmanyi ddala ndabe Nabwiso bw'ayimba. Profesa omuyimbi kale ze tumanyi kati olusinga buli ajja mu ddiini mu Bukristaayo lwasookerako. Nalyoka nkusenga kwe. Kati let us pitch it higher. Nalyoka nkusenga kwe omuloko zikatonda kyenvudde nsanyuka nyini nenjatula bwe nsanyuse sanyuse Yesu yanazako ebibi yanjagaza byayagala nansanyusa ennaku zonna
sanyuse sanyuse Yesu yanazaako ebibi. Wonderful. Thank you, Zessa Simon Muyanga Lutaya. This is Inside Out.